musajja wattu Ssegiri bw'atyo bwe yava ku maaso g'abangi amutya balowooza ajja twala ettutumu lyabwe bamuyiiyiza bakuba amasimu mu nsonda bagamba mutuggirewo Ssegirinya yakyasibye byonna bye twagala okukola yali mupya mu byobufuzi yali mwana muto bigendererwa bye nga byanjawulo yegatta ku be yalaba obulabi mu masuuti yalowooza bamutuusa gy'agenda Ssegirinya yatandika osikattira bamubulako mu ttano mu nzikiza yanoonya ekitangala nga takiraba yeekwata ku bisenge ng'awulira ebiduduma myaka 2 nga yabulira eyo munda bajja bamunoonya abaamuzuula baali balala banne nga baamwerabira bamwogererako bbali eyo timunnaffe ajja saawa yonna atuuka naye nga baali tebamanyi waasigadde mu kaseera akazigizigi akajjudde enzikiza n'entiisa yatunula ebbali gye yali ava nga wajjudde enzikiza n'anoonya amuyamba nga tamulaba Sseggi omwagala w'abangi eddembe lyali limuweddeko naye nga baamutwala muli n'ekkubo baatebenta emisinde baagenda baayitamu baatuuka dda baatandika n'okukozesa eddembe ery'okubulira mu ttano anti olwo ntegeeza luzira goberera obeere mu kibiina kiri we banjogera abalala bawummuzeemu tuddukira ku peeso olina okuba oli alaati nga wazuukuse tolina ng'ova teweereze nga lukuba lwa jjita osobole owulira ebigambo bya Ichuli ku makya gano Ssegirinya yabulira ng'ensi emufundiridde ne munne gwe yali naye Ssewanyana beegwa mu kafuba baatuula wansi basiriikirira kabanga kaayita banne baabasuubiza nga mbutudda tugenda bakima olunaku ne luziba mwezi ne guwera myezi ne gigenderera baabalinda nga tebabalaba yagenda owulira amaloboozi agamuyita okutunula obulungi nga be yali anyooma be yavvoolanga nga be bamulina bamugamba Ssewanyana tukwagala bali be walowoozangako baagenda munnange basiba masuuti baagejja babeereyo mu restaurant enkoko nga beegaaya Ssegirinya yatunula yatandika okulowooza kabanga kamazeeyo yayiga bantu abamu abatunulira n'eriiso jjogi akimanyi ezitasobola sevinga ddwaliro lya Ssegirinya Ssegirinya wa North Constituency Kawempe eyalekawo ambulensi n'eddwaliro nga yawangula ne tiketi ya National Unity Platform eddwaliro baligala n'ambulensi ne bagitwala naye nga tebituuka mu miliyoni 600 kati oba oyagala ekampani oyagala musigaze constituency ng'eya Kawempe North nga Ssegirinya bamusiba ng'ayina ambulensi n'eddwaliro okuuma otya obululu bw'omu Kawempe but obukuuma nga tokkiriza ddwaliro eryo kuggalawo koze eddwaliro lya Ssegirinya ye capital mu Kawempe North agenda okuuma akalulu oba obululu abukuumiddeko abantu mpaka we banaalonda kati oba pulezidenti nga wafuna nnyo mu P7 nganze saabe mu Diddi obeera ne strategy tosobola kukkiriza ate eddwaliro lya Ssegirinya lyeggalewo ate n'ambulensi yeefe Kawempe oba togireseemu kaluluko embwa tezajja kukyusa ggwanga tezajja tono sex and wedding platform oba oli muna Uganda ng'embaga yakulema ng'oludde ne girlfriend wo naye nga mutuufu embaga yakulema ng'osuubiza abeewammwe byagaana olina okukola ekintu eki kuyingira mu national wedding and sex platform teri sipati erinnya enyamabina galeke ebweru wajje yeekabyakabya afukamire bekisinge be babaagala okujjako eggwanga. Those are lumpens, those are goons, idiots. They cannot ensi erimu okubonaabona ate gwe mwokole embaga kati what type of a fool bano abawagizi bamwe bali. Now let me tell you bakola science gwe mutategeera ever since Besigye nga leader of opposition obanga yalina party y'amaanyi tubeera n'ebintu ebiteeka government ku nninga reactions gwe genderera National Unity Platform ombuulireyo activity yonna gye bakoze ez'okusaba na Uganda none mbaga
oli yakulanga yegomba okubako metron we yayimbira Bobi Wine. There was no any person who could make him and his wife a wedding material people. Tewali embaga yokka gye bayimirirako nti omuntu aba considering okusinza ku ndabika yaabwe yali ya Buchamani. Era ne oluddeyo no embuga ya Buchamani was the cheapest of the entire century. Tewaliwo muntu mu 2,000 asobola twala Bobi Wine abeere pege boy, simanyi mukazi wa abeere pege girl. Tewali. We bamaze okwekyusa sente zireeta obulungi, olwo buteteeyi ne bulabika, make up n'alabika, jjukira teri mwana wa mugagga mubi. Kaakati awo oyo alina amaddu g'embaga, oyo alina amaddu g'emikolo. Museveni wakamulaba ku mikolo emeka tali awo simanyi. That's bogusness. Toyinza gambo yagala kujjako nsi naye ng'ate ensi bleeding nga mwokolera emikolo mbulizo ni gye bawa abantu mbu simanyi principle yagamba ffenna tulegitimizinge okwa. So how does that? Ebyo bijjako bitya government? Omwana oyo alimba is a decoy. Why? Agamba aba National Unity Platform nti sawa yonna government tugijjako. But same time abagamba tete tulina violent. Kakati okujjako nga wagwamu P7. How can I remove a government without being violent? Njijjako nti kirimba. Oyo yennyini yakolagana government kubanga bali baagala opposition enyangu kuyabesigye. Kyovola we bamala okuba Dr. Besigye ne bamugjawo kati ate bamukyalira nga amaze okuggwamu amaki amaanyi. Ku Dr. Besigye abantu beesibanga ku miti. I can't breathe. Naye National Sex and Wedding Platform bagenda balinda lwa Mande ne bavaayo mu bukooti ne beereeta mu bukooti ne bafunayo abantu bawa abatulako butebe simanyi presidential speech. How can that remove government? Embwa ziri eri tewali muntu n'omu gwe basobola kujjako abo bagasiya. Balimba baali baludde ne bakazi baabwe nga batandise okunyeenya nga empute za kuleti za bbiya. Laba wa Mufumbiro atambula anyeenya bunyeenya magumba meereere. Baali balemeddwa nga tasobola kugenda mu famire ya mukazi nga basiiwuufu bakopi. Embwa eyo nga bagiwadde omwana w'abandi emyaka aga teyina wadde sukaali, wadde abasoga balima bikajjo nga tesobola wadde sukaali. Gwe weebuuze sente zimala kuva mu pate. Nubiyaniri bamusiba talina wadde kampani y'amandaazi, talina luyimba eva backup artist. N'abanubbi bennyini tasobola bayimbira. Yakomawo n'akola embaga ya $600,000 yalujja mu bbanga. Kati ekyo kinnyeko Derek Mufumbiro talina mulimu asiiba wali wano opposite kulabonita bagitawo magic parking ng'ayimiridde buloka w'amataka n'amamotoka. Yakola omukolo gwa $600,000 zavaawa era alibalabula alivaawa. Embwa zino ani alibalabula ne mutegeera? Oli ku diaspora buli post ejja no sharinga. Congratulations eri National Sex Wedding Platform. Am I loud and clear? Ichuli omulandi mulwadde.